Prime Minister Nabbanja yeegaanye nti tannakubwako kikonde era ye teyabaddewo, teri yamukubye, temumuswaza. Ate nga munnange General Museveni ayogedde ku bufumbo obw'abooluganda nti abooluganda okufumbiriganwa. General Museveni munnange bw'atyo naye akyogeddeko. Joel Ssenyonyi alabudde ate Electoral Commission bw'etyo erangiridde Mugisha Muntu ku bwa presidential. Kale bw'entyo munnange kulamusizzaako gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese, era nga teweerabira nti aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Jjanyi kasita otuuka ekajjansi Namulanda oba Kitende, buuza Ejjanyi ku kyaki bwe wali Hillside View Apartments, osobola opangisaawo olunaku, ewiiki, omwezi oba munnange ennaku ezisukkawo. Jjukira nti zino apartments mulimu buli kimu era buli kimu ekiriyo kya mulembe ddala. Okukosa munnange n'aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe ennyo, balina amatala ga solar, balina water heaters eza solar, balina CCTV cameras eza solar, balina water pumps eza solar, balina ebyamazzi byonna n'ebyamasannyalaze byonna beba maintenance palace. Ate nga omukyala ayitibwa Jessica Nalumansi onoonyezebwa. Jessica Nalumansi Kasozi era wano ku Uganda at large namba zange bweziri awo. Jessica Nalumansi kigambibwa nti oli muwala wa Venancio Ssennoga eyakolako ku Radio Uganda. Jessica Nalumansi kale bw'obanga gy'oli munnange era nga wasomerako Budini Girls Boarding School e Kaliro. Ate nga munnange eyo nga tuvuddeyo teweerabira nti Timo Property Consultants gye bali nnyo. Gwe wenna munnange ayagala okubeera nga ogula ettaka, ozimba ennyumba ey'ekirooto kyo, oba otunda ettaka, aba Timo Property Consultants munnange we bali nnyo ku nsonga eyo. Ate nga ne Mukisa Transport Services we bali nnyo okuweereza ku lw'entambula ennungi, balina emmotoka ez'omulembe. Oba yagala munnange akuva ku airport ng'odda e Kampala oba ewalala yonna, ogoba budde ogenda ku airport oba okutambuza mu ggwanga lyonna mu Kampala n'ewalala, aba Mukisa Transport Services beekwate bali ku 074133273 074133273. Dr. Waali abalina ebirwadde temufana birwadde era ennamba yange weeri awo nga bulijjo. Bw'oba munnange olina ebirwadde leka kubeera nga ofa n'ebirwadde. Kakati munnange tusookere ku kwegaana ndowooza, kubanga okwegaana kuba kwegaana n'ekiti kitegeeza nti ekintu kiba tekyaliwo oba tekyabaddewo. Ate abantu bangi nnyo bamala okukola ebintu wano ne badduka ne balinnya ennyonyi ne bagenda. Kakati gwe munnange ogenda okuddamu okuwulira, ogenda okukitegeerera kino kyabaddewo, mugenda okunoonyereza nga gundi bagamba ate ali mu America, naye nga olumu aba yabaddewo, kubanga ate okulinnya ennyonyi okugenda nakyo si kyekintu ekizibu ennyo ekiri awo. Nti omuntu waba anaalinnya ennyonyi ate olwo asooka kweyanikako oba kwekalirirako ku muliro, kuba agenda kulinnya nnyonyi era asooka kukola mirimu gye egya bulijjo. Kakati munnange Nabbanja Prime Minister agamba nti nze saabadde nayo. Nabbanja yeegaana oluvannyuma lw'okugamba nti yakubiddwa eŋŋuumi mu Sosolandaggu mu kavuvuŋŋano ak'okulonda mu kamyufu ka NRM. Kakati munnange Prime Minister Nabbanja Robina bw'atyo yeegaanye n'ose kwegaana nti nze tebannankubako ŋŋuumi mu feesi, tebannankubako mu ŋŋuumi mu political clash, tebannabakunkubako mu political clash, sinnabakubaayo mu NRM party primaries, saaliyo, saabaddeyo, nti nze munnange ne mu ggwanga saabaddemu. Kakati munnange bino byabaddewo bigambibwa komiti yali okuna e Buganga East constituency mu kulonda okwa Kasammeeme okwa NRM parliamentary primaries, naye kakati Nabbanja agamba mbu ye teyabaddeyo. Kakati munnange waliwo yatukakasizza natugamba Nabbanja teyabaddewo, mbu yabadde mu New York ng'ali mu kwatendeka United Nations Forum
Sarah Namuli ono ye personal assistant wa Nabbanja mbu tewali ngeri yonna gye yandibadde ate mbu abaawo n'akubwa eŋŋoomi physically waba gimukubidde ku remote. Kakati mbu teyabaddeyo, mbu ezo reports nfu ziri fake era ne Nabbanja kennyini bw'atyo yayogedde mu bufunze nga ayita mu verified social media account ye ku lunaku olwokusatu ekiro, naye nga yeegaana agamba nti munnange amawulire gano ganneewuunyisizza nnyo. Yagambye nti gamwewuunyisizza nnyo kubanga ayagala abakakase mbu ye ali ku mirimu abroad, tali mu Uganda, ali ku duty, tebannankubako kati lwaki yeewozaako aseke busese agabe bannange ayo, naye okukakasa nti tebannankubako bannange era nvumirira ne violence mu politics wa Uganda, so nga ate babadde bakuba abannuupu wano ng'alaba tetavumirira violence, naye bamala mutujja ng'omi kuba okwewozaako nako kunsobedde. Kale okumukuba si kyekirungi ekiri awo, lwakuba nti munnange era ebbanja ly'omwenge liggwa naki? Liggwa na mwenge. Waliwo amazina ga obutambi Nabbanja bwentera omulaamu ng'azina amazina lero lumunja kubaala gayukamu wano gali amazina muganda wange bagayita ga kijjankunene. Kakati okukubwa ku mulembe guno si kipya. Tulabye abasirikale nga bakuba abapoliisi aba traffic empi, ate bagamba ne Katumba Wamala naye yakubwako oba mwerabidde bamujjukira ekintu ekyo nti yakubwako mu biseera biri nga bawoza babweyo obuyinza sibabi ngo baamusaza oluyi mbu nange nawulira biwulire saaliyo. Kakati juzi twalabyeko kubaka bino si bipya, twalabyeko SFC era nga akuba assistant superintendent of police e Budaka yamukubye era kigambibwa okuba nti yagombeddwamu obwala. Kale kwegamba ekyo si kipya. Muvubuka wa myaka 25 bamuyita Private Dennis Nalonda wa myaka 25 era nga ali attached to UPDF Second Special Forces wali Ekiruhura District. Kigambibwa okuba nti bwatyo yayambalire Assistant Superintendent of Police John Kamulali naye Kamulali erinnyanga. Kale yamwambalidde era n'amukuba, yamukubidde ddala emirundi ng'ebiri eŋŋuumi ziri enzibu ennyo era n'akwatibwa n'atwalibwa mu police custody. Kale kwegamba ebyo si bipya ebyokukubwa oba okukuba, bo bakuba ate bakubwa. Kati munnange era ng'eyo tuvuddeyo, General Museveni kyaddaaki avuddeyo n'ayogera ku b'ekika ekimu oba abooluganda okubeera nga bafumbirwa. Era agambye nti temuwasa abaluganda basisitamu, temubawasa newankubadde amaddu mayitirivu naye temubawasa. Waliwo omusajja omu nga sibo ye kennyini bawala be yabeeyagalira era n'abafunyisa n'embuto baamugoza n'agamba mbu ye azaale abaana be abeezaalire bamutawaanya okuzaala ate abalabirire mbu agasajja gava eri ate go geegiriise. Kati ye n'asalawo byonna n'abimaliriza, yali taata. Kati munnange abantu be bato gye bali era ne Pastor Joseph Sserwadde oba oliawo naye ayinza okuba nga endowooza eyo agirina, naye General Museveni agambye temuwasa bantu ba kika kye kimu bagina mwe temubawasa. Ne Katikkiro yavayo n'abivumirira juzi ebyokuwasa bagina mwe. Kwa General Museveni agamba nti singa owasa mwannyoko basinga mwewasawasa mbwe mutukitegeeza nti temujja kuba na musaayi gw'amaanyi. Musaayi gujja kugenda gukola ki? Gunafuwa. Tetumanyi abeewasaamu bwe bakikola batya, naye ng'ekyo General Museveni yakikoze eki? Akigaanye kuba agamba nti human genetics eri so important era nga kimu munnange kubigumya abantu era nga singa munnange bino byonna tubigoberera ate ng'era still bino biva mu traditions okusobola okumaintaininga ekyo human genetics. Kati mulina okuwasa
kamukurosinga ab'ekika kiri bawase mu kika kino osobole okuba ne generations engumu mu misaayi so si baluyongoyongo ti bwe muba mulina katugite sekesoli zayinza okutambulira omwo paka bwe muba mulina ebirwadde ebimu nga bisobola okubeera nga bibazingako n'obunafu oba oli awo mu mibiri osobola okubeera baluyongoyongo gwe n'obuddirya enkoko tebagikiza na kulinnyira nkoko bwe bazaalibwa mu maama omu n'empanga emu tebatera kukikkiriza ekyo kubaawo. Kakati munnange bino byonna Pastor Joseph Serwadda owa Victory Christian Center yabyogerako juzi ng'agamba tewali buzibu bwonna Bayibuli ekyo tekimanyi tekyogera nako ebyo bya tradition terina kyebimanyiiko musobola okuwasa osobola okuwasa nga oli wa mbugo n'owasa ow'embugo Kyagulanyi n'awasaani n'awasa Namagembe bw'atyo bw'agamba naye ng'ekyo bannange okay Jene Museveni naye akigaanye naye ate amawulire agava ewaabwe eyo naye si malungi naddala mu famire ya Museveni kigambibwa okuba nti ate bo oba baali tebannakitegeera simanyi. Kakati Ssenyonyi Joel Ssenyonyi ono nga ye leader of opposition avuddeyo n'alabula ne sekulabula abo munnange abambala ebyambalo bya NUP mu colours eza NUP bambadde akakofiira noddaawo ate n'otandika oba oli awo okwogera ebintu ng'olinga ayogerera ekibiina n'ovuma n'okola ki agambye nti ebyo muganda wange si birungi yadde n'akamu sooka oggyemu akakofiira okateeka wali n'ebyambalo biteeka wali kati oyogere ggwe nga ggwe so leka kuddaawo ate kubanga ayogerera ekibiina ng'oyogerera under the NUP banner agamba nti ekyo muganda wange tekikkirizibwa era si kirungi yadde n'akamu. Bw'oba olina kyoyagala okwogera yes naye ekyo tuzze nga tukyogera bulijjo okusinziira ku Joel Ssenyonyi bw'ati bw'ategeezezza nti jjako ebikulaga nti nno katugeze oli wa NUP kakati olwo oyogere byonna byoyagala okwogera era nga olaga nti bibyo gwe ng'omuntu so si kuddaawo ate kubeera ng'okola ki. Kakati bino munnange bibadde nga bijja bikolebwa naddala ba bloggers bangi nnyo era abantu bagamba nti baabamu bagamba nti ekyo bwekityo bwe kibadde ebbanga lyonna kitegeeza nti tekiyasobola kubeera nga kidda emabega. Omanyi obusungu bungi nnyo ate akukola obubi akwerabiza Katonda ate era still kwegamba eriko ebintu bingi byesobola okweggyako oba oli awo kati ng'enviiri osobola ozeggyako enjala naye si kyangu nnyo ate kweggyako feesi y'olumu yadde kisoboka si kyangu nnyo kweggyako ggwanga lyo yadde kisoboka kwegamba oba bwe baba bakumanyi toli wa ddiini eno osobola okugivaamu naye ate era still si kyangu nnyo bantu kubeera nti nno oba oli awo ne bw'okyusa erinnya beerabira nti ggwe gundi wali oyitibwa Uganda at large si kyangu. Kakati awo mu makkati awo busungu bw'abantu kitegeeza nti munnange bulina okubeera mixed up oba oli awo tewali kyakukola kiri awo naye nga Joel Ssenyonyi amaze okubeera nga alabula nti nno bw'oba nga oyagala kwogera bibyo toyogerera wansi wa bbaana ya NUP yogera nga ggwe kuba bw'oba toli mwogezi wa NUP. Kati munnange ate Electoral Commission bwetyo emaze okubeera nga erangirira era nga ekakasa Mugisha Muntu nga presidential candidate ow'ekibiina kye ekya ANT era bwetyo munnange bamaze okubeera nga bamunominatinga Mugisha Muntu bamaze okumunominatinga nti agenda munnange kwesimbawo agenda kujja nga presidential candidate 2026-2031 general elections era chairman owa Electoral Commission bw'atyo bw'akakasizza agambye nti ono owa Alliance for National ANT bakiyita batya ekiggwayo kitya ekya ANT kakati munnange bw'atyo nga president w'ekibiina ki ANT era nga former army commander Uganda People's Defence Forces bw'atyo akubye omulanga eri bannayuganda bonna nti balonde omukulembeze omutuufu
era n'ategeeza nti General Museveni alinga munnaby'obufuzi omulala yenna asobola okuvaako mu kalulu. Mugisha Muntu bw'atutegeezezza bw'atyo, agambye nti Museveni asobola okuvaako mu kalulu alinga omuntu omulala yenna, munnabyabufuzi omulala yenna. Kale katusuubire munnange nti oba ekyo kinamba bwe kityo, tulinde tulabe oba anaakakasibwa ddala nga ye nti nno kakati naye azze yeesimbewo, kubanga waliwo kaweefube bwensuubira okuba yagwa edda obutaka ebibiina ebya opposition okubeera nga byegatta kuba ekyo tekibangawo, era sikisuubira kuba nti kinaabaawo. Naye tulinze bulinzi muganda wange, kubanga tetwagala kuwakanira ebaagwa. Kankusibulire wano tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume.